Cissy Mulondo eyavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Luweero mu kamyufu ka NRM ye yalondeddwa okubeera minisita omubeezi ow'ebyensimbi. Mulondo yazaalibwa omukyala Robina Namiiro n'Omulangira Mulondo, omu ku baalwana olutalo lw'ekiyeekero olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Ebisaawe byamuluma mu mwaka gwa 1969. Mukyala Namiiro yasalawo okugenda mu ddwaliro ly'e Naggulu gye yazaalira omwana ow'obuwala ne balaba ng'erinnya lya Cissy Mulondo lye limugwana. Ekyomusanvu yakituulira ku Buzibwera Primary School mu disitulikiti y'e Luweero, ate siniya ey'okuna n'agimalira ku Kampala Grammar SS, ng'amaliriza siniya ey'omukaaga ku Namirembe Hillside yayolekera e Bungereza n'asoma diploma mu bwakitunzi ku Cambridge International College. Aidha okuva mu P1 okutuuka mu P7 nga nze asinga mbeera wa first. Mulondo yalingirira ku myaka 19 mu mwaka gwa 1988. Of course bagenda okuva mu nsiko ng'abasinga tukuliridde. Newankubadde yali ayingidde ekiyungu ky'obufumbo, teyaganya mukka gwamu kumuziba maaso, bw'atyo kwe kuddayo n'akwaza emisomo ku ttendekero e Makerere gye yakonola diguli mu by'obusuubuzi. Bwe nasaba economics bampa business administration. N'engikola n'engimaliriza, graduated in 2009. Yaddayo n'akola diguli ey'okubiri oba masters mu kutabaganya abantu oba peace and conflict resolution eri e Makerere. Ekibbattaka nga kitandise nga buli wamu waliwo kwegamba nga ndaba lwo gap ng'abantu lwaki babbibwako ettaka ng'embeera esigalamu abantu ng'eyagala obbakumaakuma. Nenzirayo n'engikola. N'ejjo ly'abalamu wano ng'eggwanga litawanyizibwa ekirwadde kya lumiimamawuggwe, yaddayo n'akola post graduate mu public administration okuva ku ttendekero ly'e Bugema. Olugendo lwo olw'ebyobufuzi yalutandika mu mwaka gwa 2006. Abakyala mu kitundu gy'ava e Buzibwera bwe bamuperereza okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Luweero. Actually ndowooza ekyabasikiriza nga maze okukola degree nga bagamba omukyamwala afe asomye ate mulimu n'ak'ebweru. Wabula ekyamutiisa kwe kugwanganako bwenyi ku bwennyini eyali omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Luweero ebiseera ebyo Professor Victoria Mwaka. Ekirooto kino n'asooka akiziika. Mukyala Mwaka kye yaŋŋamba nakitwala seriously. Yaŋŋamba mwana wange okyali muto, obwana bwo bukyali buto. N'aŋŋamba obwana bwo ogenda bulekaawo bino ebyaffe byakuleebuka na kati omanyi gye nva. Wabula ekinnyegennyege tekyamuvaamu, era okuva olwo n'atandika okugoberera ennyo ebyobufuzi n'okuwagira abeesimbawo ng'abawaayo kasente. Ate awo nali nfunyeeko ne kasente neteeka mu nakata akasente. Naye nga tamumanyi era nga saagala nnyo nti kumanya nti zino naye nga mpagira NRM. Ekirooto ky'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti yaddamu n'akizuukusa mu mwaka gwa 2016. Ekiseera ekyo Brenda Nabukenya yali atuterirya Nakate yali awangudde akalulu ka 2016 mu kkooti ng'amulanga kubba kalulu. Ng'abantu bagamba tebajja kuwa Nabukenya, ng'abantu bagamba Nakate. Kakati ne ŋŋamba nti abaali bamanyi bwe twali tutambuza politics ne bagamba jangu ja. Newankubadde Nakate yawangula omusango guno mu kkooti ejulirwamu Mulondo olw'okuba yali ayingidde mu field era ng'ali ku ground ng'enjogera ennaku zino teyaddiriza. Obusango nga NRM ne tuguwangula naye nze nali ntandise okubeera mu bantu sajjako. Yasooka okuvuganya mu kalulu k'abanna ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Luweero mu mwaka gwa 2021 kyokka n'awangula Brenda Nabukenya owa NUP. Nebigenda nga bwe byagenda naye era saabakyawa saakola ki kubanga buli omu yakkiriza yali wave, especially bwe yatwaliramu abanene nga Dr. Muyingo. Mu kulonda okuwedde yavuganya mu kamyufu ka NRM n'awangulwa kyokka n'atamatira n'ebyava mu kulonda ng'agamba nti bamubba. Ne tulaba nga tewaliwo bwenkanya ne tugamba akaluka tugenda kuffe tujjawo independent nga n'abawagizi bangi era baaliwo. Abawagizi be yawanguddwa baali bangi okusinga abawangudde. Ekyo nakyo kyewuunyisa. Ekibiina kya NRM kyamulaba nti ayinza okwekiika mu buwanguzi bwabwe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni kwe kubiyingiramu n'amumatiza eby'okuvuganya n'abivaako. Mwami Museveni ne mukyala we bazadde. Era ebigambo byonna ebyayogera byali bya kizadde. Okunzikakkanya era baakikkiriza nti obusungu nalina bungi ate nti nali mutuufu. Kati ono agamba nti bwe yasisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ge Nakasero yamukakasa nti yali wa kukola naye era ekyokulondebwa mu kabineeti nga minisita omubeezi w'ebyensimbi agamba nti akirabanga kutuukiriza bweyamo obwamuweebwa. N'agamba nti olw'okubeera nti twavayo nga agambye tugenda kukola ffe nanaga I'll maintain that. Sis, I'll work with you. Naye nebaza President Museveni teyeekyusiza.
wabula agamba nti ekifo kino si kikye ng'omuntu wabula kya bannaluweero bonna. Kino tebakiwadde nze Sisi. Kuba bwe nali nsimbula namugamba bannaluweero be basalawo. Cissy Mulondo yeegesse ku John Kizza Omuyingo n'afuuka minisita owokubiri mu kabineeti empya ng'ava mu disitulikiti y'e Luweero. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.